Tukuletedde vidiyo y'omwami ono ateeberezebwa okubeera omuwozi wa ssente oba muyite manerenda bw'alumbye omukyala gw'ateeberezebwa okubanja siringisi omutwalo gumu ng'ono ebbalansi eyafika ku ssente ze yeewola. Amulumye ku bizinensi ye n'amukuba n'amutuukana ssaako n'okwonoona ebintu bya bizinensi ye yonna ng'abanja omutwalo. Kigambibwa nti omwami ono abanja omukyala ono omutwalo gumu ng'owuliriza emboozi yaabwe. Omukyala alabika nga yasasula ku ssente wabula yasigaza omutwalo gumu omukyala gw'atannasobola kusasula. Ekyewuunyisa nti kaggwa ensonyi ono manerenda bw'atuuse mu kifo kino ne munne gw'abadde naye amulagidde ajje esimu asobole okukwata ebikolwa byonna by'agenda okukola. Ndowooza ng'ekigendererwa ensi emulabe era emutende nga bw'atali musajja wa muzannyo ku bantu b'abanja asobola okukola ekintu kyonna ekisoboka ekirungi oba n'ekibi okubaggyako ssente ze ze yabawola. Manerenda ono aggyeyo gonna ag'omubuto n'akwata omukazi n'amukunyakunya n'amufunyaafunya ng'eno bw'anoona ebintu bye saako n'okumukasuka ku mabaati wabula omukyala nannyini kaduuka babanja ssente omutwalo gumu gwokka alaze omutima ogw'obuzira bw'asazeewo okwerwanako manerenda aleme okwonoona ebintu bye. Alabiddwako ng'amusikaasikanya kubanga manerenda abadde akuŋŋaanyiza ennyaanya obutungulu saako n'okuwalawala ebitundu by'ensawo z'amanda abifuluma abitwale asobole okwesasula omutwalo gw'abanja omukyala ono. Oluvannyuma lw'omwami ono okubeera ng'asinzizza omukyala ono amaanyi alabiddwako ng'akwata mu sseefu ya bizinensi aggyayo ssente agamba nti agenda nazo era yesasula omutwalo. Ssente zo zibadde zisukka mu mutwalo nga mukulengera kubadde ng'okuliko n'akeetaano. Omwami ono awuliddwako ng'ayitibwa nti pasita kwasa essimu yo. Lowooza lwabadde amukubidde ekitegeeza nti omwami ono pasita era nga mulyoyi wa myoyo egy'abantu ng'omukyala oyo bw'abadde atulugunya. Ndowooza omulaba bulungi maaso awo nga bw'akutte ensawo z'amanda aziibwa bw'aziizayoza ngero bw'atulugunya omukazi. Bannange kiki ekigenda mu maaso? Kiki ekigenda mu maaso mu nsi muno ddala ddala? Ssente nga zituusizza abantu abazibu. Omusajja omulaba ng'anyumye bulungi abadde asibye bulungi ekikalu kye yengere bamusikambula. Bwe bamusikambula essaati baziyuza buli kimu akola ekitasaanidde. Ndowooza omulaba wuuyo ayagala okukwata mu sseefu aggyeyo ssente naye nga mazima ddala omusajja omukulu oyo emyaka gy'alina lengera okutulugunya omukazi lengera okumusikasika. Bannangira omusajja omukulu kyakoze laba kyakola omukazi bambi omukyala agezaako okwerwanako kiki ddala ekigenda mu maaso lengera bw'akunyiza omukyala. Bannaye wuuyo akutte mu sseefu aggyeyo ssente wuuyo omulaba essente azikutte mu ngalo wabula mu kaseera ako waliwo omuzira kisaze agezaako ogatawala. Omukyala agezezaako okwenyenyerako nenyenyerako biki ebigenda mu maaso. Nakazadde w'eggwanga ono agezezaako okunyonyola n'amubuuza nti ku ssente zonna ze mbasasudde omutwalo gwe gugenda okunnemerera okusasula nga manerenda tawuliriza ayagala omutwalo gwe. Wabula omuzira kisana ekyakoze n'agamba manerenda aze ssente z'omukyala mu kabokisi omutwalo aguwe. Bw'atyo omuzira kisa akutte mu nsawo n'aggyayo emitwalo ebiri n'agikwasa ono omulala abaddewo ng'alaba oyo ye tubadde tetunnamulaba mu firimu eno. Wabula olumukwasizza ssente n'azzaayo baalansi w'omutwalo ko manerenda nti kubulako 10,000 k'omukyala nti ate 10,000 lwaki? Ko manerenda nti budde bw'osindika omutwalo osindikirako 10,000 era omuzira kisa nazo n'azikwata n'azimuwa. Omuzira kisa ono olubadde okuwaayo 10,000 manerenda n'azikwata n'afuluma ng'atoye oda nti buli kyoyonoonye kikole. Ekyebuuzibwa guno guggweera wa? Tulinde mukaddako.